baby girl, have a seat. Anti nafe wano, omufumbo tasobya. Dia, omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Ebya Aisha Nabukela bitabudde abantu ku social media. Welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels. Well, I am all about marriage, faith and motherhood. Tukikwatagana ku marriage, faith oba motherhood tubanga tukijayo ku social media nga tukyogerako katino wenjogerera social media etabuddwa olw'omwana muwala Aisha Nabukela. Kakatino ono Aisha Nabukela kubata mumanyi ya mwana ono yakuzibwa omukulu Frank Gashumba. Ngono Frank Gashumba yamufuna bambi nga mutonyo bali yali afunye of course family wrangles bichi stepmother we yali amwocheza omuliro era nga mukwano embera gye yalimu ebiseera ebyo yalimbi nnyo nyine ddala naye mukulu Frank Gashumba naberanga amujjayo bambi naberanga amulabirira era nga amutwalira ddala nga omwana obubwe nkimanya abasinga eyo story mwagiwulirako bwatyo Frank Gashumba namutwala namukuza namuyisa mu ssomero era yamutwalako neku ebweru okubeera nga akola body surgery okubeera nga kale skin ye eddawoko bulungi kubanga the damage was too much. Ono omwala stepmother we kigambibwa nti ye yali yamwocha omuliro. Of course mumanyi ebintu bya abajja mujja stepmother we yali yamwocha nga omulaba mukafaananyi ako bwatyo naberanga yambibwako Frank Gashumba. Naye social media evuddeyo nga mukwano balaba Aisha Nabukela akoze omukolo kano guno omukolo abasinga badde bagamba mbuno kwabadde kwanjula naye of course walabe ebifaananyi biraga nti kwabadde kukyala Aisha Nabukela asikukyala nga tebalabako Frank Gashumba kati nga abantu beebuuza lwaki omwana Aisha Nabukela teyayise Frank Gashumba. Abantu nga bali ku social media beekubangana bagamba nange omwana Frank Gashumba yamukola ki omwana bakola falling out patya naye mu maaso of course waliwo akatambi akafulumiddwa nga Frank Gashumba ayogera ku okubeera nga okuza omwana atali wuwo so abantu ne barelating ne bagamba osanga Frank Gashumba yogedde kino okusinzira lwakubanga omwana teyamuyise ku mukolo so kasooka tubuliza Frank Gashumba kyeyabadde agamba then tukomewo mu story eno tubeere nga tugirambula bulungi era tumanye n'ensonga lwaki tuli wano. Mbajjukiza nti nze Baby Nels nkola content about motherhood, faith ne marriage era obanga bino bintu obigagala nnyo beera nga subscribinga mukwano video giweka like era beera nga followinga buli mukazi ye afe n'akaguguuke mwera namwe abakazi mbagamba ne bwoli kuza abaana abatali babo abayisa bulungi n'obawa buli kimu ekirigo ne bw'obawa diamond everyday nga yemmere gye balya tebali kusiima really tebali kusiima kino kikugamba tebali kwagala never ekyo kiringa nganze Gashumba enkya bwe nawase single mother ng'alina omwana nga si wange ne mukuza ne muweerera nga kitaawe gyali tali nsiima era ayagala oli ajja kumaliza azze wa kitaawe ezo kesi nyinanga 8 eza mikwano gyanga mukwano gwange yalwana naweerera omwana naweerera yawasa omukazi ng'alina omwana naweerera omwana we n'agenda Harvard University akawala kamugamba one day no matter what you do you never be my father. Very painful. So tosobola nyina mukazi wange awaka abaana be yebere n'abaana be bina basajja basiruwala ne bazaala ebweru n'ozaala ebweru bikyeyo buli omu abeere n'akati n'omwana we otegera n'omuzalo waki kubanga experience eraga abagezezzaako kikolwa kibasasuddwa bulungi bamaliza basasuddwa bubi president ozuli abalamuzi omulamuzi ayinza okusitinga emisango 8 alyoka akola judgment bameka nangi buli omu afe n'akaguguke katujje gwe ebigambo omukulu Gashumba byayogedde obirowoozaako ki birimu neggumba bambi kyayogera tukirabyeko nga kyapeninga naye okuva oluvannyuma lw'eyo vidiyo tulabye nga mukwano social media evuddeyo ne relating nga negamba osanga ekyayogeza mukulu Gashumba bino ebigambo nti tebamuyise kuno okwanjula rather kukyala. Nze mu ndowooza yange ndowooza sikiwa nti kiri that deep manyi mune bantu endowooza zaffe nawe osobola okwendowooza mu comment section otubulira golowooza abantu beboogera ku social media biri relevant
ate naddala okuzuula nti kuno kwabadde just kukyala possibility eyinza obbanga kweri nga yamugambe why daddy linayo okukyala wandisobodde okujja obanga that day abadde nga namugamba omanyi since kukyala bukyazi sijja kusobola kubeerawo nja kujja mbeerewo oba kukwanjula oba kumbaga oba n'okubeera nga ebifaananyi by'okubeera nga Frank Kashumba tumulabamu tebinaba kulabika. So n'oluvannyuma ku interview Nabukira Aisha gyezakolako emabega eyo n'abantu abamuziraga nti yes abantu bali of course bali boogera social media yayogererangako Frank Kashumba lya sente z'omwana biki omwana n'abayo na clarifying n'agamba munange nze omwami andabirira ate even ku graduation y'omwana ya Nabukira Frank Kashumba yaliwo, which means if there is any misunderstanding ene labikanga yakajjawo tebaddewo bbanga ddene kubanga wabanga graduation ye yaliwo nga ne Kashumba ebifaananyi mwebiri mwali mu graduation. I don't see why taliko kukukyala kuno. So kiyinza okubeera nga maybe yagambe since kwa abantu batono sijja kujja leka abeewamwe babeerewo ate okukyala mukolo gwa ssenga n'olwekyo ayinza obbagambe engeri gyendi taata ssenga kabikwasaganye ffe tugenda kukwasaganya ebirala oba does it make sense? Ate nkiwa tinab'ekika mu butuufu nga mukimanyi nti ono omuwala Frank Kashumba yamukuziza tebabadde tebasobola kukola mukolo nga tebamugambye bannaye genda ogambe ku datawo eyakukuza eyakusomesa nakutwalako n'ebweru si kiwa nti babadde basobola okukola omukolo guno nga tebagambyeko ku mukulu Frank Kashumba or else ng'ekintu biri then kyali kibi nnyo okubeera nga tamuyise naye nga katulabeko interview emabegako ke yakola nga defendinga daddy we ng'agamba we are good oba was a lot of criticism radios TVs ne social media nga abantu baagala ku discouraginga mwami Frank Kashumba okuyamba in sense of nga bamukonjera wabiwuliranga nga buli omu aleeta version yeyiye nga baleeta baseless rumors baseless allegations onayogera kiri ebintu ebyo byakuyisanga bitya ng'obiwulidde omwami avuddeyo akudduukiridde akubeereddewo akuyambye akoze kino ne kiri ate bannayuganda eri batandise okumusibako amatu g'embuzi omuliisengo bamukonjera nga bwe bamuvuula n'okumuvuula wayisibwanga otya? Nayisibwanga bubi kubanga imagine yourself someone akujje agamba mannyo g'empisi akujje mannyo g'empisi akujje magombe yeah. And then olaba alina gyakutwala obeere bulungi at least you get some relief ate abantu ne batandika obviously kyalumanga naye nga ekyanzizangamu amaanyi nga neera gyanagamba me I will never give up on you kitegeera so ebyo bya it's the thing that kept me moving. Mwafunayoko time naye ne mu discussing about those issues? Ebintu bingi byayogebwa nti yali decente stuff naye nga naawe okiraba talina which yandeeta like nkulukuta like ngembeera gye nalimu si nnungi tewali asobola nakunsemberera but he was there so ng'ate anyway Uganda yeah just leave everything to God as long as I know the truth he didn't do it so I don't. Kati nno n'okusinziira okuva ku eyo interview nze kindeetedde okulowooza nti bambi yamubeererawo ebbanga ddene nnyo kubanga era ono omuwala Nabukira Aisha yagenda neyesimbawo kuwa Miss Uganda nera mu interview era eyo yemu waliwo we yagambira mbu nno Sheila Gashumba ono nga ye muwala wa Gashumba yam encouraging okubeera nga joininga contest ogenda mu Miss Uganda yamugamba naye lwaki ogenda joininga Miss Uganda ojja bisobola n'abeera nga amuzzamu amaanyi which means babadde babeerangako bonna nga Aisha Nabukira abeerewa Gashumba so really nze okubeera nga Gashumba tetumulabyeko mu bifaananyi bya kukyala kiyinza okuba nga ensonga nnyangu nnyo omukolo gwa ssenga
tata tabeerawo ku mukolo gwa ssenga mukolo gwa ssenga wekunatuka okwanjula maybe I will be there. That is my thinking. Gwe olaba bino byonna golowooza ki olowooza social media kyerimu ku insinuating nga kituufu oba we are just talking out of social media bichi. Well nsigadde nze Babinawo nzikugamba mukwano beera ngu subscribinga video giweka like endowooza yo giwandika mu comment section nera kambala genda bukera nga litunyonyola about the Miss Uganda saga. Remember we are seated. Kati ngamba I'm home, I'm not doing anything big. So Sheila nagamba, remember we're in the sitting room, nagamba, Aisha, why don't you try out Miss Uganda? Are you sure? Yes. Mgamba. I remember my statement was like, yagala bamvume. Lwaki okati nga otya kuvuma nga bagenda kuvuma ki? Ugandans. I gave up. That was So my... oweralikirivu bwali kukuvuma nti bannayuganda bagenda kuvuma. Yes. Mgamba. Physically nga bakusanze oba ku social media? Social media. Bagenda kumvuma, first of all, Miss Uganda, mbera mbawala. So she was like, you know how to walk, modeling stuff. You can do it. Mugamba, kale kanchirowozeeko. Think the next day. Ngamba, but let me try it out. So nze mukulaba okwange it is really not that deep ebintu bijja kutambulanga bulungi maaso awo era ndoza Frank Kashumba yabadde awandowooza ye ku kintu ekirala nga naye wonogamba wonoyogera about a topic nende nosangibwa nti topic happeninze mu kiseera kyekimu n'omukolo gw'omuwala. So really ye ndowooza yange naye nga bambi congra nabukeera Aisha bannange teweevuma nsi ono mwana yakulaga nti ndo bannange Mukama kyaterekera omunaku tekivunda kubanga olaba munaye yalina okufoosanga nga akyali muto Mukama namusparinga bw'atyo atuuse ku ttu. Congratulations afunye omusajja omulungi nnyo ddala omulabye Haji oba Haji oba just ambadde to Nigeria naye nga bambi olaba guy he's well, he's good, he's representable, alabise bulungi guy musajja mugogofu nnyo nnyini ddala ne tugamba nti Aisha Nabukela congratulations tukwagaliza birungi katusubire emikolo gigenda maaso tubeere nga tukwanyiriza mu marriage fraternity anti ffe mukwano bya all about marriage, faith and motherhood. Obufumbo tubwagala nnyo era tubuwagira buli kimu ekinyuma ekirungi ekikwatagana ku bufumbo mukwano tuba tugamba mbu yes here is the marriage platform. Welcome. Yeah, nsigadde Babinawo kugamba nti mukwano wano baweekumira olw'amawulire amalungi ennyo. See you in the next video. I love you for watching. Bye for now.